alayka biziwaaj eryo eddagala nabbi yalituwa beera mbawasa bw'oba toli mbawasa fa alayka bisiyaamu beera mbasiiba abavubuka obwagazi bubasumbuwa ne bubakozesa ensobi nnyingi nnyo oli naagwa ne mubikolwa ebya haramu naagwa ne mubikolwa ebitali bya buntu naakola ebikolwa ebimuweebuula ebimuggyako ekitiibwa naye alayka biziwaaji eridagala nabbi sallallahu alaihi wasallam eryatuwa obweyagala okukendeeza obwagazi aziwaaji ekirala omuvubuka yenna alina otunuulira mi'yaar minzaani ya bintu bibiri obwagazi we bukutuma okuwasa tunuulira ensawo egamba ki leka kukulembeza bwagazi ku nsawo ku busobozi kubanga obwagazi bwa kiseera naye ate ensawo ya lubeerera kikyentegeeza abavubuka abangi obwagazi bwabwe bulinnya n'atatunuulira busobozi bwa nsawo n'atatunuulira busobozi bwa kulabirira mukyala neyeerabira nti obwagazi buno obumulinnye bulina ekiseera era bukoma bw'omala osusula n'omukyala gw'owasiza obwagazi bukendeera naye ate obusobozi bw'ensawo obulabirira omukyala bwa lubeerera yawumiya si bwakuwummula ekyo tugenda ne tukyerabira ng'abavubuka ne tumala gawasa olw'okuba obwagazi bulinnye ne weerabira obusobozi obw'ensawo obw'okulabirira omukyala obwo nno bwa lubeerera era kyova olaba abasinga obungi obwagazi obumala omumukendeerako adduka obuvunaanyizibwa n'abuta kabuli wobanga ogenda okuwasa ng'obwagazi bwe bukusumbuwa pimamu obwagazi buno obunninye ensawo yange eyimiridde etya kubanga ensawo tegenda kukutukawo naye ayita obwagazi bukola ki bukutukawo bukendeera naye ensawo buli kiseera yeeyongera mukyalo omaze omumuwasa buvunaanyizibwa ne bulinnya alina okuzaala olina omumwambaza olina omumusuza olina okumujjanjaba olina omumuteerako omukozi olina omumufunira essimu ennungi abeere ne banne obo bonna buvunaanyizibwa obutakutukawo kati obwagazi tebukusinza entegeera tebukwerabiza ekiri muki mu nsawo bw'onooba ogoberedde amakubo ago ojja kwepima mu shahawayo ogikontrolinge kyowange wadde obwagazi bulinnye naye ensawo yange teri buki teri bulungi n'olw'ensonga eyo weewale era onyweze nnyo okulaba nti okola ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yatulagira okubeera nga tukikola. Ensonga endala iyaaka wa suhbatu al ahdath, weewala okuyingiza emikwano emipya mu bulamu bwo. Fa inna suhbatahum fitna likulli maftun, emikwano egyo emipya gy'ogenda oyingiza mu bulamu bwo kyekikeme ekyolekedde obulamu bwo. Weegendereze okuyingiza emikwano emipya mu bulamu bwo. Ekyo nno kyekigezo ekikyasinza okusuula abavubuka obubi. Bangi bayingiza emikwano emipya mu bulamu bwabwe ne babakozesa ensobi. Abamu babayingiza mu oluminati nga babasuubiza obugagga bwe bagenda okufuna nga babatutte mu mayembe agabatuusa mu nnyanja. Kati iyaaka weewale nnyo okuyingiza emikwano emipya mu bulamu bwo, ogenda kugwa mu bikemo.
bangi abajja okutwala mu shiriki, bangi abajja okusuula mu bikolwa ebibi, bangi abagenda okusaanyaawo obulamu bwo. Weekwate nnyo ku mikwano gy'oludde nagyo gy'okakasa nti abo bannaddiini. Naye ebizibu byaffe bisinga obungi naddala nga bwe tulina communication eri open, tusaba ne request ku mitimbagano ne tusaba emikwano, ne weerabira nti oluusi boosaba emikwano bagenda kukusuula mu bikemo, ne weerabira nti boosaba request bafuuke ba friends bo abamu bali mu bikolwa bibi. Kyebuva obusiraamu butugamba nti iyaaka wa suhbatu l ahdath, weegendereza emikwano emipya egiyingira mu bulamu bwo. Abamu baali kusuuza eddiini, abamu bagenda kukusuula mu bikemo ebyakabenje. Bangi abafunye emikwano ne gibajja ku ekyo kye babaddeko ekirungi ne bafundikira nga bakoze ensobi. Kati iyaaka wa suhbatu l ahdath fa inna suhbatahum fitna, egyo emikwano emipya fitina, kigezo. Butulina olwaleero ebiri ku mitimbagano egyo. Oli agenda okulaba namusanga ku Facebook, ki ekyaddirira? N'amusuula mu bikemo. Abamu babayingiza mu Illuminati, abamu ne babayingiza mu bufere. Iyaaka wa suhbatu l ahdath, ekyo kyewale ng'omuvubuka okuyingiza emikwano emipya mu bulamu bwo. Ogenda gwa mu bikemo by'otamanyi. Saagala weerabire nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almaru ala diini khalilihi, omuntu yenna agenda kuzuukizibwa ala diini khalilihi, ku ddiini ya mukwano gwe, ku nkola mukwano gwe gy'abaddeko, bakuzuukize naye. Weegendereze ekigambo ky'okuyingiza emikwano emipya mu bulamu bwo. Ensonga endala, iyaaka wal khalwa, mu byoba weewala gwe omuvubuka, wa shaaba, n'omuvubuka omwana omuwala, al khalwa, okweyawula n'omulenzi atakuzira. Weewale nnyo al khalwa, okubeera nga mweyawudde oli n'omulenzi. Abaana abawala bagudde mu nsobi lwa kweyawula n'abalenzi. Omulenzi n'amulimbalimba nti amwogereza, n'amukyaza ne muzigo, n'amusobyako. Olumala omumulozaako n'amumanya, n'atandika okwekyusa. Iyaaka wal khalwa, weewale nnyo mu myaka gy'oliko, mu buvubuka bw'oliko, oli mwana muwala, oli mwana mulenzi, al khalwa, okweyawula n'omusajja n'omukyala akuzira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ati ma khala rajulun bimra'a, teriyo muntu yenna, mwana muwala, omusajja yenna omuvubuka yeeyawula n'omukyala amuzira, illa kana shaitaanu thalithahuma, okujjako nga shaitaani ebeera yakomeka, yakusatu. Awo wali ensibuko y'ebikemo, kasita mutandika okweyawula. Musajja newankubadde akwogereza, iyaaka wal khalwatu bihi, iyaaki ayyatuha al shaaba, omwana omuwala omuvubuka, weewala okweyawula n'omusajja yenna, kubanga yensibuko y'ebikemo. Tugende egindi, tusinkane mu hoteri, kyalira akawaka, jangu nfumbire ku kyemisana, jangu onjoleze ku ngoye, jangu tusome ffenna. Eyo yensibuko ey'ebikemo. Bangi abagudde mu nsobi nga we bayitira al khalwa.
okweyawula n'omuntu akuzira kiri haramu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza era n'atulaga nti sheitaani ebeera yakusatu. Ensonga endala, wal ikhtilaatu biman la yahillu laka min annisa, weyawule nnyo okwegatta n'abantu, okwegatta n'abakyala abatakukkirizibwa mu busiraamu. Sawaa'u fi safari, muli mu lugendo neyeyawula n'abakyala oba n'abasajja ng'abakyala abo si babo. Ekyo kyewale, ewali ensibuko ey'obwononefu. Ebiseera ebimu natasahal, tugayaala, oli n'atuuka n'okubeera ng'ali ku ddaala lya buwalimu neyeyawula n'abakyala abatali babe, hatta newekuba kubasomesa. Kyewale, kigenda kukusuula mu buzibu bunene. Beera ng'ekyo kyokola omanye olina obukuumi obunene. Naye osanga abantu abamu nga natasaahalu, tulagajjala ekisusse. Oli ne yeeyawula n'abakyala abatali babe, n'atambula nabo engendo, n'agenda nabo mu semina ez'enjawulo ne basula nayo. Abakyala abatali babe balina safaari ez'enjawulo, oluusi ngendo za charity, abo bootambudde nabo bakyala bo. Oluusi engendo za da'awa booli nabo babbaabo. Wegendereze, hatta olaba obusiraamu bwatuuka n'okuziyiza omukyala okutambula olugendo kalube lwa hijja illa ma'adhi mahrami, alina mahram. Ate mutama tuva wano nga tugenze mu ttuwa ey'obulambuzi, okunyumirwa layifu eri ebweru, kugendako ku nnyanja nga tulina abasajja abatali baffe. Era ogenda okulaba ebisudde abavubuka, abaana ab'obuwala mu nsobi n'abaana ab'obulenzi. Al ikhtilaatu, okutabikaŋŋana, hatta negabeera amasomero. Al ikhtilaatu, amasomero agagatta abaana abawala n'ab'obulenzi bizibu binene. Era essomero liba likikola lirina okufuna obukuumi obw'amaanyi, okuteekawo amateeka ag'amaanyi aga shariya mu mbeera yonna. Naye al ikhtilaatu kintabuli. Ate mwana wattu abamu balina afkaar, ebirowoozo ebikyamu ebya sheitaani, naga nti omwana omuwala wasoma yekka nti ate ayongera nnyo okulaluka, nti ate bw'abeera n'abalenzi nti akitwala usd. Laba bwe bagubye omutima, okwo kuba kugubya mutima. Omwana omuwala n'atuuka okubeera nga takyatya nabaki n'abasajja, okuba kubawa hagaazi bawa openire, okuba kukwata mu ngalo abakwata mu openire. Naye ng'ali mazambi, kubanga gwe wakitwala nti bw'anaamanyiira abalenzi agenda kubeera usd ku bo. Ezo afkaari za sheitaani. At least tugambe nti olwa daruura, olw'ensi gye tulimu, olwanaakola ntya byatutuusiza mu buzibu bwawe. Otherwise tekiba kuba ekyo, tekisaana al ikhtilaatu, kugatta baana bawala na baana ba bulenzi mu ntambula, mu ngendo ez'enjawulo ne mu nsoma. Baali badde baawulwa, naye olw'embeera y'ensi mwe tuli, olwanaakola ntya eyo abantu mwe baba batunuulira mu mulyango ogwo. So si kifuula nti abaana bakimanyiira ne babeera used. Wavudde ensibuko ya boyfriend and girlfriend, ebikolwa ebikyamu ne bisibukaawo eby'amaanyi. Nsonga endala, ihdhar al muakasaatu lhatifiya, naddala abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala, mwewala okukolera sex ku masimu, mwewala okulaga ebitundu byammwe ebyekyama ku masimu, mwewala abasajja okubasaba ebitundu byammwe ebyekyama nga muli ku masimu.
almuakasatu lhatifiya, abantu bakoze obuseegu ku masimu. Oli n'abeera awo n'amazisa ebitundu bye neyemazisa nga bali ku masimu. Ebyo bisudde abavubuka mu buseegu ne byonoona abaana ab'obuwala ensa zaabwe ne ziggwamu. Lwaki omusajja akozesa sekisi ku ssimu? Lwaki mutuuka okwemazisa nga muli ku ssimu? Nga n'omusajja akutuusaawo si bbaawo si mukyalawo gw'osaba okukola ebyo naye ku ssimu, hatta ne bwabeera bbaawo ali wala naawe oli wala oli mu nsi ndala nga muli ku ebyo. Iyaakum, ekyo abavubuka bakyewale, kibasudde wabi, kireese obwonoonefu olw'amasimu gano agajja agatuyunga, agatusembeza buli muntu ku buli munne. Naye osanga abaana ab'obuwala, abavubuka, abaana ab'obulenzi nga bakolera sekisi ku masimu. Baganda bange yonsobi mu byonoonya abavubuka, ekyo kikyakutte ekifo ekyokumwanjo. Iyaakum ihdhar, twewale almuakasatu lhatifiya, ebyo ebiyitira ku masimu omuli sekisi, okusaba ebitundu ebyekyama. Omwana omuwala akimanyi nti aghla ma indaha, ekyebbeeyi kyalina oluvannyuma lw'obusiraamu mubiri gwe, gukuume nnyo nga bwe kisoboka. Tojajaamya mubiri gwo, tojajaama bitundu byo eri basajja bakuzira. Eyo ensibuko y'obwenzi. Abantu banalaba omubiri gwo banaaba bakyakwegombako ki? Senga weeyambulira abasajja oli n'alaba n'omuweereza vidiyo, aba akyakwegombako ki? Era kyekigenda omusikiriza ajja asasula amahale atuuke mu bakadde bo. Mwewala ebikolwa ebiyitira ku masimu ebyobuseegu. Abaana ab'obulenzi muyambeeko nga bwe kisoboka, mubeeremu okutya Allah mu bifuba byammwe. Mwewaze okusuula abaana abawala mu nsobi, mu bikolwa ebibi ebibambudde, mu bikolwa ebibi ebituuse n'okubalaga ebitundu byabwe eby'ensonyi nga babibaweereza. Muyingize mu mitima gyammwe okutya Allah, kye mba musoosa. Omuwala omwogereza ali Bungereza, ali Dubai, ali Saudi Arabia, ekimukusabye ebitundu bye ebyekyama kiki? Ekibakozesa sekisi ku ssimu kiki? Era naawe niweeyambula n'osuubira nti oyo akwambudde agenda kukubalamu ak'obuntu nti osaanira okubeera mu maka, nga bweyambula bw'otyo takulabangako, tomulabangako, newankubadde wamulabako ng'akwambula bw'atyo ng'enkyakusuubira mu fyuca y'okuzaala abaana. Awangaale naawe gw'oba ofuuse ettena wakumala biseera by'abantu, oli akutwala ng'ekigayaaza, ndi mubulamu bwange obw'eddembe, n'akuzannyisa buzannyisa, naye ate nga valiyo ogisudde. Teriyo kisinze kusuula baana babi, baana bawala wabi nga kubakozesa nsobi nga tebannayingira mu bufumbo. Kyova olaba abavubuka tebakyayagala na kuwasa, kubanga bye baali badde babaagalamu babifuna for free. Ayagala kulaba bitundu byo n'abikusaba n'omuweereza, ayagala kulaba amabeere ge agaali musanyusiza n'ogamuweereza. Kati obwetaavu bw'okukuwasa kiki? Ne mwezannyisaawo ku ssimu, buli omu n'atuusa munne ku ntikko. Aba akyetaaga ki? Byebyo ebibadibizza ku nzija, ne munoonya obufumbo ne muyingira 38 temunnafumbirwa, kubanga ebyali badde bisikiriza abavubuka babawase babifuna mu bwangu. Mubibalaga, mwafuuka balayisi. Twevaluwinge. Omwana omuwala alina okwewa value. Bw'oneeteekamu value, abantu bagenda kukuyaayaanira
naye bweneefuulwa omusama buli ajja yakukozesa kyayagala ogenda kufuuka tena valiwo ogwakatale kyebulaba ojja kubeeraawo ebiseera n'ebiseera emyaka gyekuyiteko ate saagala weerabire buli gye weeyongera emyaka ne gikuyongeramu gyokoma okusuula valiwo tolinga kikajjo nti gye kikoma okukula gye kikoma okuwooma omukyala gyayongera ku myaka gye valiwo ng'egwa abaganda baali bagezi bagamba batya obukulu buwoomya ttooke yenna atali ttooke saagadde kamalayo naye omuntu akimanye nti gyayongera ku myaka asala ki valiyo naye valiyo mmwe mugisaze mweyambudde ebyo biri mu bavubuka bangi ashabab washababat abaana ab'obuwala n'abavubuka naddala abalenzi baseegudde nnyo abaana baffe ne baseegula nnyo bannyinaffe ne babatuusa awabi bonna babambudde bwe bati baasigala mukulu simanyi muntu jajja bwagazi n'osanga omukyala ku Facebook n'omwagala nnyo ne muyingira ne mu bikolwa ebyo by'obuseegu ku ssimu oba omuyisize kutuuka ku ssaaki okweyambulira omusajja omuweereza ebitundu bye ebyensonyi ogwo guba gukyali mukwano oba obuseegu era n'omusajja ategeera tasobola kusuubira mu future byakuzaala baana nakuteeka mu maka nga bwotyo bwokola ki bwofaanana n'olwensonga eyo ebyo byonna byonna tulina okubyewala ng'abaki ng'abavubuka songa endala ihdharu musahafatu lmaraa abavubuka twewale n'ensobi ekolebwa nnyo yafuuka ada musahafatu lmaraa la tahillu laka musahafatuha weewala okukwata omukyala mu ngalo atakukkirizibwa kukwatibwa mu ngalo eno yafuuka ada so nga zambi mu mazambi ge tuyoola buli kanaku ag'okuwa abakyala engalo abatali baffe twakifuula enkola naye obusiraamu butugamba ki nti ihdhar musafahatu lmar'atu la tahillu laka musafahatuha gwokwata mu ngalo siwo la tahillu laka oyo gwowadde engalo takukkirizibwa kyova olaba mbagambye nti abantu ebyali badde bisikiriza omubiri omuntu yeegomba omubiri gw'omukyala abantu babifuula ada naye eryo ezambi tulikola engalo zaffe zanguwa nnyo okukwata mu makyala mu ngalo abatali baffe tuyigirize abaana baffe nga bakyali bato era nga bakyali waka nga bakyali mu masomero nga tebananatuuka mu myaka gya kukula nti omwana yenna ow'obuwala takwata musajja yenna amuzira mu ngalo ekyo tukibamanyiizi newaba mwana muto ng'ali waka abuuza omusajja atakkirizibwa mumukwata mu ngalo tamukwatamu kyobulaba ensonyi bino byonna bye bigenda okumalamu okunaabuula ensonyi mu baana sikiwa nti onyumirwa nga gwe omuzadde okulengera omwana w'omuwala mu myaka gy'alimu ng'ahaaginga omuvubuka era ng'amukutte mu ngalo omwana bw'ajja atendekebwa eno ng'ajja akula nga bamulaga nti ebyo tebikkirizibwa akula akimanyi ng'era bw'omutendeka ng'ajja yeteekako akakaaya akula akimanyi abatusumbuwa eno nga tumaze obbawasa gula akakaaya bw'akajjako bw'atambula bw'alaga akaviiri tebabimanyiira eri mu buto tugunjule abaana baffe mu buto nga tubeewaza ebikolwa ebyo ebitakkirizibwa mu busiraamu naye osanga omukyala yeeyaze ku ttaka aleeta engalo abaana abavubuka engalo ziyitiŋŋana twewale musahafatu nisa
okukwata abakyala mu ngalo nabbi yakiteekako ekibonerezo ekyomusumaali yinki 6 atirisiti okuyitamu naye nga tokutte mukyala akuzira mu ngalo. Niffe twakifuula ekya bulijjo. Baganda bange tugezeeko okulaba nga twewala ebintu ebyo ebiyinza okubeera nti nno bituttira ekitiibwa kyaffe. Tuli ffe n'abasiraamu. Ensonga endala, la takdhib wa in kunta maziha. Twewale nnyo okulimba. Kino kibuna abavubuka n'abatali bavubuka. Twewale alkadhib wa in kunta mazihan, newankubadde osaagirira. Alkidhibu haramu, obulimba busigala buli haramu. Wala tujadilu illa bilhaq. Addala kino kigenda eri abavubuka. La tujadilu illa bilhaq. Mwewale nnyo okuba empaka, okukola jidaal, okuwakana illa bilhaqi, okujjako ng'okozesa mazima, Qur'ani sunna. Kiki bategeeza? Omuntu bw'oba okuba naye empawa, gw'otali mu levo ye yakumanya, ekyo kyewale. Omuntu ayagala ayingire mu jidaalo okuwakana n'omukatuliki mu bintu bya Bayibuli, n'afundikira nga mu kkuba empawa ezo bamulokodde, bamulaze kino, bamulaze kiri, bamulaze kiri. Ng'era bwe tulaba abavubuka abamu ayagala okuyingira mu munakasha ne jidaalu n'abashiya, talina irimu ya kishiya, wabula agenza atudde awali abashiya akuba nabo empaka. Ekivaamu ki? Ng'asiimye obushiya bwabwe. Tuyingira mu gurupu ze batuyingizaamu ku WhatsApp nga z'abashiya, naye nga tolina irimu emala esobola kukola jidaalu. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Ekyo Allah ekitugana. Nitukuba nnyo empawa, okuba empawa n'abalokole nga tolina irimu esobola kudifendinga kyoyogerera busiraamu. N'oyingira mu kuba empawa n'abashiya ne bannabida ne bakulaga olumbe, ne bakulaga mawuledi, ne bakulaga edduwa za 40, naye nga tolina irimu edifendinga, okkakkana omatidde. Yoga wallahi bulijjo baseeka bamma batulimba. Ekyo kyewale. Addala abavubuka twagala nnyo okuwakana. Imaani egenda n'esituka, n'oyagala obeeko kyolaga, ate nga kyolaga wawulira kiki? Kiwulire, naye nga irimu edifendi nga togikola ki? Togirina. Ekyo kyewale. Woolaba wootajja abantu bootasobola nga tosobola kudifendinga kyolina, awo vaawo bunnambiro. Tuli ffe n'abasiraamu. Kunu haliman. Ekirala, kunu haliman, beeranga wakisa, omukwata mpola. Wala taghdab li ghayri llah, togezanga n'onyiiga li ghayri llah, nga tonyize ku lwani? Olwa Allah. Abavubuka abamu bagenda ne beenyiizanyiiza ne bagiyita imaani. Abeera awo n'atugubala n'akangabala n'agiremba. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, omuntu anyiiga ku lwani? Lwa Allah. Kyekyo kunyiiza ku lwa Allah? Olabye omuntu nga kyakoze akoze haramu mu busiraamu, awunyiiga. Kubanga nabbi teri kyamuleetanga mitaafu okuggyako abantu nga bakakkanyiza obuki? Obusiraamu. Naye kitali ekyo, mumunyiiga awatali nsonga. Nyiiganga ku lwa Allah. Fa inna alghadabu min ashaitaani, jjukiranga nti okunyiiga sitaani yekuleeta. Kati nyiiga ku lwa Allah, so si kubeera awo kwenyiizanyiiza bakuteene nti olina imaani. Abo bakambwe nnyo, abo tebaseka na kuseka, be basiraamu konko. Obusiraamu obwa konko tebutegeeza kunyiiga, butegeeza awamir, biragiro bya Allah kubiteeka mu nkola.
al-iktida'u birrasuli, kugoberera nabbi. Bwolaba abajeregerera obusiraamu awo n'okola ki? N'onyiiga. Naye ffe twatwala okunyiiga ne tukitwala min usuli ddiini, ku bimu ku bikolo by'eddiini. Olina kuba munyiivu. Kyova olaba kunu haliman wala taghdab li ghayri llah. Kunu haliman wala taghdab li ghayri llah. Ekidirire kisembayo tahiru baitak. Ennyumba yo gwe omuvubuka gitukuze min suwarin, gijjeemu ebifaananyi dhawati al-arwah, ebirina emyoyo. Oyingira mu nnyumba y'omuvubuka n'olaba ekifaananyi kyataddemu omukazi ali bukunya. Tukuze ennyumba yo, gijjeemu ebifaananyi eby'emyoyo, gijjeemu ebifaananyi embeera ey'ekisamize. Oyingira mu nnyumba y'omusiraamu n'olaba amayembe, n'olaba ensaasi, n'olaba embugo, n'olaba obusaale, n'olaba eddiba ly'engo, nga byonna bitimbe bw'ati nga liringa ssabo. Tukuze ennyumba yo, ogijjemu ebintu by'ekisiriku. Abo abantu bangi abalina amayumba bwe gatyo. Naye ennyumba yo gitukuze. Ekyokusatu kyolina okugjamu al-musiik. Ekikuguza wuufa nga si yakuliiza Qur'ani kiki? Ogigula emitwalo 11 kusindogomya muki? Muziki. N'ateeka omuzindaalo eri mu nsonda, omulala guli wansi wa kitaano, omulala guli ku mitwetu. Naye nga wallahi nnyimba temuli wadde Qur'ani wadde irimu. Tukuze ennyumba yo, gijjeemu ebifaananyi eby'omyoyo, gijjeemu ebikolwa ebya shiriki, erabike ennyumba nga ya musiraamu. Gijjeemu omuziki, erabike nga nnyumba ya mukkiriza. Waj'alu buyutakum qibla, ennyumba yammwe erabike nga ddala ya musaaze. Naye okimanyi nti oyingira ne mu mayumba g'abantu nga tamanyi ne bwe batunula kusaala, ng'omugaa nti njagala kusaalako, agenda kuba neiba ababuuza awali ekibula, ajja akutegeeze. Tukuze ennyumba yeebeere ennyumba ey'omusiraamu. Tukuze ennyumba yo wadde oli muvubuka, oddidde amawulire gonna agaliko ebifaananyi, otimbye muzigo yonna ogidduza ebifaananyi. Bifaananyi biri wali, bakyala bali bukunya, ono akutte emmindi, ono agize, wano waliwo ekyabikira Mariya, nogawo naabuddu. Tutukuze ennyumba zaffe zibeere ennyumba ez'abaki? Ufa ez'emyuziki muzijje mu mayumba. Ntegerekisi, muzijje maki? Mayumba. Kubanga abavubuka balina ebikolwa ebyewunyisa bingi. Omusanga alina n'akatabo weekati kalimu mannya g'abaana bawala: Sumayya, Maryam, Zainabu, Rukayya, gundi, Ashura, Shamimu. Abo bonna nga atiikingako. Oyo namala omwendako, oyo namumala. Wallahi akatabo weekati nga kalina lisiti okuva ku namba 1 paka abaana nga 40. N'omugaba bano bannyoko nti abo benna akaagalako. Atiikinga omu gwe yamala, buli gwe yamala. Kiringa bano ababbira ku masimu. Essimu gyakuba n'agibbirako agitiikinga, era alinga mukozi. Osanga n'ekitabo ky'amasimu gwe yakubira n'atakwata, n'amuteekako sita nti ono tannaba. Tegerekisi. Akati n'emayumba g'abavubuka g'osanga, kusanga omwana omuvubuka yeesuza naye ng'ebiri mu nnyumba wali kondomu zigudde wali.
nosanga omwana omuwala asula mu nyumba bwoko pale z'abalenzi n'amakanzu. Kale tutukuze amayumba gaffe newankubadde osula bwomu tekitegeeza buseegu. Tutukuze ennyumba zaffe zibeere ennyumba ki owangalire mu busiraamu. Naye ekirala ekyeyongera ku ekyo weewale nnyo okusula obwomu. Nkimanyi bulungi temunnawasa abamu, naye okusula obwomu kyakabenje. Baako n'omuntu gw'osula naye nga munnaddiini ng'ate akuzira. Sigambye nti omulenzi ate osule n'omuwala. Kalanzi wuliriza nnyo wano, bw'oba osula mu nnyumba olimu bw'omu, sula ne mulenzi munno mu nnyumba. Kiyamba ki? Oyinza okufuna ekizibu ekiro ekyetaagisa abantu okukuyambako. Ntegerekisi kubanga nabbi yatugaana nnyo okweyawula. Tebulaba bangi abafiira mu nnyumba ne balaba nsowera bagenda okubuuliriza yakafe ennaku ezi kubanga asula atya. Naye bw'ofuna ataaka ekiro n'obeera ng'ofunye ekizibu kyonna, oyo gw'osula naye wadde mwana muto, muganda wo wamujja mu kyalo, muganda wo wangaala, naye asobola okubaako kyakola ki kyakuyamba. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo amayumba gaffe tulina okugalongoosa mu mbeera efaanaganako bw'eti. Ekisemberayo ddala, ihfadhu farujak, kuuma ebitundu bye ebyensonyi, illa min zawjatika, okugjako ku mukyala wo wa halaali. Wa'lam, kimanye, anna zina, nti obwenzi bulina khutuura, bulina akabenje. Owange gwe muvubuka, kuuma ebitundu bye ebyekyama, illa min zawjatika, okujjako ku mukyala wo gwe wawasa mu halaali, n'omuwa amahale taata we n'amukuwa. Wa'lam, kiteeke nga mu bwongo ti anna zina, obwenzi, lahu khutuura, bulina akabenje. Akabenje akasookera ddala rafu'ul imaani, Allah akuggyemu imaani. Wa agila ma inda almu'min, ekyebbeeyi omukkiriza kyalina mu ddiini ye bwe bukkiriza. Kubanga nabbi yagaa nti la yazni zaani hiina yazni wa huwa mu'min. Teri yayenda awayendera nga kyali mukkiriza. Allah akuggyemu imaani lwa bwenzi. Era ogenda okulaba abadde asaala ekiro ng'onafuwa lwa bwenzi. Eyali asiiba ennaku eza sunna takyasiiba bwenzi. Obwenzi butoolako omuntu obukkiriza. Weekuume. Akabenje akokubiri, al marad, jjukiranga nti obwenzi buleeta endwadde. Leka sitaani kulimba nti okozesa bupiira. Bulina endwadde ez'enjawulo. Ne bw'oba tolwadde siriimu, waliwo endwadde zirittuka mu biseera eby'okukula mu myaka gyo. Obenga oyingira emyaka egy'ekikadde ng'omugongo gwewetadda gulinga omukonda gw'ebbenyika, anti gwasiibanga ku bakazi, tokyasobola kwegolola. Obwenzi bulina endwadde, bwonoona emisuwa gy'omubiri. Wadde tolirwala siriimu, olifuna ebirala ebyekanga mu mubiri gwo, kubanga bw'oyenda oyingiza butwa mu mubiri. Ate bw'obeera ne mukyala wo wa halaali, ofulumya butwa. Twesiimye abafulumya butwa, ate balabya bayingiza obuki. Era ogenda okulaana abavubuka myaka 38 bamusiiga kyapambalasi, yagala ku masaagi, obwo gumuluma, tasobola kutuula okumala dakika 4.
tolabanga mwesigamye abesigamye muli bakadde sigambye nti mwenda simunasonyiwa si kyentegeeza naye kibalumisa emigongo kiki ku myaka egyo gyekivubuka omusajja omukadde wuuli atuludde ali mu bbanga baganda bange obwenzi bulina endwadde ntegerekisi saagala kwogera ku siriimu mumumanyi oyo nesimwogerako naye waliwo endwadde endala ezisibuka eyo mu bwenzi empitirivu ekirala omusango omunene ewa Allah al ukuba omusango ewa Allah ogw'obwenzi Allah kyagenda okuvunaana bwe yali atenda abaddu be ba ibadu rahman yabatenda n'ekikolwa kye batakola tuli fenna tebenda walladhina la yazinuun beba batakola ki laba Allah wakujja mu baddu be yatenda n'ebitende ebyabakkiriza wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna ni Allah bwe yali aboogerako eri yaga nti walladhina la yazinuun era tebenda mu bitendo byabwe mu aya eziddako kati al ukuba ekibonerezo ekyokuna al faqr obwenzi buzaala obwavu obwenzi buli expensive era bwe bubalemesezza okukulaakulana bwe bubatwalako ssente enkya n'eggulo obwenzi buzaala obwavu abaana bozaalidde bokka mu bwenzi bagenda kwetuumako owulire obuzito bwabo mu kubaweerera oba oli awo nga bakaleeta kano wakazaala kyazanga mwana yatandise okusoma oba oli awo wejjinja nga akuba nti owali ebugembe walekayo abalongo batandise okusoma balwadde bali ku kitanda baganda bange obwenzi nsibuko ya buki ya bwavu era bwobala ssente zetumalidde mu bwenzi zigula pikipiki ya bodaboda singa watandika dde okunoga obwenzi ate okuwasa okwalayisi netukugaana netusalawo okukola ki kaakati obwenzi nsibuko ya bwavu era njagala buli omu okubemu akatambi ku ssente ezigenda mu bwenzi bw'olimu zotonye ze balidde nga n'abamu bakulimba nti bakwagala abakuula obukuuzi ne bakuula vitiizi oyo nadduka nayo ne bakuula ebyapa by'ettaka abakudde chipusi z'oweereza buli kiseera loogi mwosula ate owawe weetonda obwenzi nsibuko ya buki muwase ekyokutaano alhaya ensonyi Allah azijjamu teri yayenda kujjako nga Allah amugjamu ensonyi kigambo kweyambulira mukyala ne weesumulula bwoti atali mukazi wo olaba abakazi abafa abamu tweyambula twekuniza si bwe kiri mumala nakujjako ttaala mwe abatalina mukwano jjako ettaala njagala kweyambula naye kyenjagala okutuukako kyeki nti olaba omukyalo wuwo toyagala akulabe 9 ku 9 era wabeerako byokola ki byokukusa naye butya ku mukyala atali wuwo sheekhe neweyambula nojjako enkuufiira nojjamu ekanzu wuuyo jjeeko vesti wuuyo jjeeko wuuyo osigadde bute la ilaha illallah ensonyi omusajja omu yali kanso yannyumiza ekikola kye yalaba mu bwenzi kyenjagala nange mbanyumize yagamba nti omusajja omu
yagenda n'ayenda mu maka mu kupakuka ennyo ng'ate n'omukyala gwayendako muka musajja mu kupakuka ennyo ng'awulidde nti waliyo emmotoka ejja mu kwambala yayambala nnika ya mukyala wallahi yabinyumiza nga tuli masigiti yayambala nnika ya mukyala n'akuuliita n'adduka mu kutuuka awakaawe okweyambula nga tamanyi nti ataddemu nnika ya mukyala kyokka yeyambala omukyala alaba yeyambula bw'ati ajjamu nnika mukyala n'amubuuza ki kino yeekaza byamubula n'akala olukala lwesisuubira nti gwe amagezi gaalize oba kubanga yali gwe naye yaddamu mukyala we n'amugaa nti ndowooza mu kupakuka wano nga nva wano nayambadde empaleyo omukyala kyava amugamba nti ssebo mu mpale zange eyo teriimu sigirina mu mpale zange njagala ombuulire empale eno ogyambalidde wa mumanyawo omukyala ne bw'aba afaanana atyawo akufukamiza era biba byakubuze dde kyava omusajja akala n'amugaa nti nyabo eno empale nagijje wano mulaba obwenzi bw'alemerako ennyo omukyala n'atambuza ebirowoozo agamba oba mikwano gyange bebeeyambulira wano naga oleeta n'emikwano gye ne beeyambulira wano waba ne bantuusa naga kirabika akazi katone keetonda sonyiwa nja kubuuliriza mu mikwano gyange kakati ataawo omusajja naddira omuki n'amuteekako omusango naye nga bwali bwenzi bwe mulaba obwenzi bumalamu eki naawe byoyiseemu obimanyi abamu babayira amazzi ga byennyanja ne bakugoba embwa yiyo luusi n'olemerawo luusi neweewogoma luusi n'olinda luusi n'ovaawo abamu babaliiridde ssente mungu atutaasi mulaba obwenzi bumalamu omuntu ekitiibwa oluusi nno mwana wattu akakumazeemu ekitiibwa akakuyisiza amazzi g'ebyennyanja nga temuli kantuntu kaweereza mu katale kyayi nyine kakuyimiriza ku kisenge bwoti omusajja ow'ekiki ekitiibwa ne kayimiriza omusajja eyasoma asibye n'ettaayi akalinda kitiibwa ne kigenda abantu abo be bakyasinza otutumalamu ekitiibwa ntegerekese buli omu kubamu akaseera bw'otunula mu kiseera ekyo naye mbadde ndi ku ebyo obwenzi byebizaala obwenzi tebutulekera nsonyi tebutulekera ki nsonyi so nga ensonyi bitendo byamukkiriza naye banga obwenzi bukujjako imaani ne bukujjamu ensonyi wasigazaaki obwenzi butwala ssente n'olwensonga eyo saagadde nnyo kusukka wano olwaleero wenja okutandikira omulundi ndowooza idarusu esembayo ku musomo gw'abavubuka tugende ku musomo omuki omulala biidhinillah suubira nti mulina bye muzze muyiga n'ebiri mu bavubuka emize egy'enjawulo tutwogeza ebigambo bino omuntu okukyusa bulamu bwe buvubuka bwaffe bulimu ebintu bingi ebitusoomooza biki era eddiini eno etukozeeko nnyo tukumaakuma tetwali badde bantu kuba obulamu bw'ensi bunyuma naye bw'otabaamu busiraamu mu buvubuka obusiraamu ne butakufuga wallahi tosobola kusigaza bwakabuntu twalisaze ebirevu nga kyano o twalyambadde buli musono
twalyekoze ebintu ntu naye eddiini etukola ki etukumaakuma noga nti ekyo kankireke. Mulimu eyalinyumidde okwenda naye waawulira naga nti kantereeze kampase kambeere ow'obuki w'obuvunanyizibwa. N'olwensonga eyo mbakuutira okulaba nga tusigala nga tuli bantu tukuume obuvubuka buno, kubanga buli yenna asobola okumanya vali y'obuvubuka yoyo yenna akuze. Buliwo okulaba oti weegomba siteepu ya buvubuka. Kati obuvubuka ge marhala ye siteegi esinga obuwanvu mu buwangaazi bw'omuntu. Bw'aba nabbi yagaa nti abantu ba umma yange ma bayina 60 wa 70 wakati w'enkaaga neki n'ensanvu. Kati wakati w'enkaaga n'ensanvu waliwo emyaka emeka? Niye omuvubuka atandikira eri mu 15 paka mwaga myaka emeka egiri awo? Myaka mingi. Niraba ate gye tuzannyiramu. Era saagala twerabire nabbi yateeka empeera ennene ku muvubuka akuumye eddiini ye. Mu bantu ab'emiteeko 8 abagenda okuyingira ejjana mulimu omuvubuka. Yagaa nti washabun nashaa fi ibadatillah. Mugenda kubeeramu omuvubuka eyawangaalira ku ddiini. Bwotyo bw'oli siteegi ey'obuvubuka ogikoleredde mu kuwangaalira ku ddiini, oba tuli mu muzannyo kwegangayira mwenge, kumegga bakyala, kunywa njaga, kulya bisiyaga, kukozesa masturbation, kufuuwa sigala, kumanya bika by'abakyala, betting. Obulamu bw'abavubuka awo buli Allah gwasaasira n'amujja eyo. Naye bw'otaliveeyo nga tonnalwala weebazaani? Weebaze Allah. Saba Allah tuwa okutegeera n'okuteeka mu nkola. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.